Nkwanirizaako gwe munnange akyajeekoomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala Matendo. Nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe Omulembe gwa Muteesa akawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka, era nga ku mulundi guli twaleka munnange Kabaka bamulinyisizza ennyonyi atwalibwe mu buwaŋŋanguse. Olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti ebyaddirira okuwaŋŋangusa Kabaka. Sikulwise eyo Kabaka ng'amaze okutwalibwa baminisita bazzibwayo mu Gavumenti House Entebbe nga bali mu kwennyamira okw'ekitalo nga tebamanyi kinaddawo. Mu Gavumenti House gavana yajja okubasisinkana nga ku mulundi guno alabika aliko n'obuseko ku matama, yatandika okwogera gye bali bw'ati: nkale ebyo ebya Kabaka biwedde, mmwe musaana mugende mu maaso n'emirimu gyammwe, ate waliwo ki? Weewaawo gijja kuba mizibu, naye nga mulina okugikola. Ulidde, njagala mutegeeze Sserwano Kulubya, Hamu Mukasa ne Besweri mulya nti nga Kabaka bw'atwaliddwa mu buwaŋŋanguse akinagguka nnyini. Baminisita ba Kabaka beewuunya nnyo lwaki gavana yayagala abakulu abo okumanyisibwa, era wano Kavuma wabuuliza ensonga lwaki abakulu abo tebalinda kuwulira mawulire ng'abalala bonna. Olwo gavana kwe kulagira Resident Buganda akole omulimu ogwo, naye ate amangu ago n'akyusa ekiragiro kye, wabula n'addamu okukakasa abaminisita nti Gavumenti ya Bungereza ejje Muteesa ku Bwakabaka so si kuggyawo Bwakabaka. Bw'atyo n'abalagira baddeyo bateeketeeke omulangira anadda mu kifo kya Muteesa. Owulidde, yabuuza ku mulangira gwe baali balina mu birowoozo byabwe, era n'ayogera ku kutumira Omutaka Joshua Kamulegeya asumikira Kabaka abaalidde Obwakabaka. Mbu bino byonna baminisita bamuddamu kimu nti obuyinza ku nsonga za Kabaka buli mu lukiiko lwa Buganda olukulu, era lwe lusobola okusalawo ekyokukola mu mbeera eyaliwo. Kirabika nga gavana yali asuubidde nti olunajjawo luti Muteesa ng'Obuganda bussaako Kabaka omulala. Ku lunaku olwo lwennyini anti yali akimanyi nti Obuganda tebusuliraawo nga tebulina Kabaka. Gavana yalemwa okukkiriza Katikkiro okulonda Kabaka omulala awatali kuyita mu lukiiko lwa Buganda olukulu. Alaba ebintu biganye, ate kwe kukyusa endowooza n'abagamba nti yali ajja kubalonda baminisita ba Kabaka okuba ba agenti bagira bakola emirimu gya Kabaka okutuusa lwe balilonda Kabaka omulala. Ne ku kino era Katikkiro Kavuma yategeeza gavana nti nakyo kyali mu buyinza bwa lukiiko. Ebyo byonna nga biremye gavana kwe kulagira ekitongole kye ekyamawulire kigende nga kisaasaanya ebipapula ebyaliko obubaka buno: Kabaka Muteesa yamenya endagaano. Mbasaba abantu mwenna mwegendereze mu kiseera kino ekyakabi, mukole emirimu gyammwe mu ddembe era mwewale obusasamalo. Abasirikale we bali abamala okufuga abo abaagala okusasamaza abantu. Ulidde, nsaaliddwa nnyo olw'ekikolwa kino Kabaka kyatuwaliriza okukola. Gavumenti ya Bungereza eneeyongera mu maaso enteekateeka ennyingi zeegoberera okukuza ensi eno. Mbasaba mwenna mugiwagire, mutabagane wamu naffe mu mirimu egyo. Nze owammwe omwagalwa ennyo, Andrew Benjamin Cohen, gavana wammwe omulungi. Sisobola kubyongerako. Ayi Katonda, kuuma Namulondo.